Tusubwe kiddako ku AC Media UG. Yanonda sawa nnya ku kkubo. Kati saatuuka ssaawa 9 mwami Daaga ne tutandika okwegatta. Bwe tutandika okwegatta naye olw'ennyingira bw'ati mwami Daaga. Omanyi nawuliranga gwe banuunamu omusaayi. Nawuliranga gwe basokoolamu ebyenda mwami Daaga. Mwami Daaga okwegatta kuli kwanuma. Nze nali golaba nga nkola Obwamalaya bannabimanyira naye okwegatta kuli kwanuma nga buli wayingira bw'abati mwami Daaga. Mpulira nga ninga nga gwaccamu ebyenda mwami Daaga. Naye simanyi oba nkugamba etya. Bannange sinti yali munene nedda yalinga baana basajja ba bulijjo. Naye mwami Daaga nali nga mpulira obulamu buggwaawo. Mwami Daaga ssaawa zino mpunya ekiso. Ntambudde buli wamu banvumule. Mwami Daaga bigaanye. Buli we bandagirira ngenzeewo bigaanye. Nsaba buyambi bigaanye. Omwana wange takyasoma. Ukamana neddoboozi nabulime Esther SC wano kwa Talk with AC Media Uganda. Nkubuuza kugwe nawe osiza obanga otulaba. Thank you so much. Okola ky'amaanyi. Abatulabira mu Uganda mukola omulimu gw'amaanyi. Data wa Uganda takyagulika. Airtel babbi. Nemwe tusobola okubira omulanga. Airtel gwe batebakubba. Ndeka n'okuleka busungu bwe mpulira ozaki ngambe Airtel babbi. Onyine ko 22 GBs no downloadinga video mu ku YouTube ne bagamba nga wedonga inga video mu jo downloadinze ya dakika 2. Si busungu. Nagula 22 GBs demtwale 5 ku Saturday. Esaawa eno siinaako wadde. Zeyi ate osigitegera ate namwe abalayika namwe mutukola bubi obuntu bwamwe fene waffe tebukwata mu kibuga wokka. Bana laika mutuyambe Airtel suseeko obubbi. Tukola ba big size yabadde agisuuyinza. Airtel babi mukisusiza nnyo muli babbi. Airtel era kati ba content creator tugenda kwekuŋŋaanya. Tugenda givaako bubi. Tujja givaako bubi. Kubanga MTN eri better. MTN is a bit better. Yeah, MTN is a bit better. Okitegeera naye abayita omutususeeko obubbi. Mulina okutandika okuwembalirira ya data waffe kuba mususe obubbi. Noteekako gune bulyoka budduka oguze GBs eziwera zidduse. Temutubba nnyo. Sifaali obulungi ennyo. Embeera si nnungi bannaese obwavu bungi. So Airtel, oye tulanga kubanga tumanyi kubala. Omanyi tumanyi ngeri data gitulina mu balamu. Flowing, I'm definitely, we really don't know. Many Ugandans, tumanyi butya data waffe bwagenda. You can't buy 50, 22 GBs at 50,000 only 2 days. Only 2 days? Bamutukoze bubi nnyo. Agawalayi. Ate nga tubaddeeko nnyo. Kiya. Ono oteekako n'okajjako n'ozikizaamu. N'okeekereza naye maama. Naye abalayika mutukola bubi. Tekasiika kaslowinga. Kati ffenna nga twogera tulina line za Laika ne gundi. Ne Airtel. Naye tugenderaawo. Mwebale nnyo aba Airtel. Mujja kiwulira. Bajja kisasulira. Omanyi twogera bwe tutyo tubanga abasaaga ne Airtel mwetereeze. Mubuuze ab'entebe kye baabakola. Mubuuze ab'entebe kye baabakola. Mu Uganda n'abali ku wifi eyo mu Dubai abayiweerera bakiba tusingako mu data kyoba abatuvuma abali bateeka wali boba data boli eza bamusasulira naye nga yali byobwerere bwebityo bwogwa ku kyobwerere oyiwa kiyiwe wanga nkoko etakulemmere bwegiwe banyi mukama waye agenda kukola ki agenda kusupplyinga naye nga bitubu bebaza mwe nawe osinza okuba nga otulabira UK atulabira mu America atulabira Canada. Thank you so much. Atulabira wano Dubai, Qatar, Oman, Saudi. Bambi mwebali nnyo mwebali ddala. Naye ng'olunaku lwaleero tuli ne Douglas K. Segawa munnamawulire life coach ate era nga businessman. Badde mbuzeemu nga bimpu banno esimva eyo bulemeezi teri kiganye naye mbeegayiridde abantu abali mu kibuga mugende mugule bulemeezi ettaka gyeriri jika milioni 3 esi Lutala aguze bulemeezi mpozi gye bamuzaale Luweero. Allah ikameka milioni eza olimba naawe nze nkugambye gyenva
okitegeera kafune sente zange esi omusajja aguze ebyalo ng'ebya chapa nati osobola okwegula osobola definitely weegula teweegula mulayisi bali ababikolako eri layisi lutalo aguze ebyalo 2 byonna bikubyeko seng'enga alina faamu eyo ne mwana yogedde ku omanyi n'abettaka awo nabo baafuka babbi tulina omusajja gwe twawo tukolera ekyapa Matuga nati kati esi kankwatemu abeera Wakiso awo omusajja twamuwa ekyapa ekyo kikolako mu mwezi gw'omusanvu negunogwaka paka leero kati yatandise okikolerako kyakagenda okugenda neoba newa registra after nga tumaze kuteekamu poliisi mateeka naye nga omusajja twamuwa ssente n'azitola zonna ne tuzimuwa n'atufuukira ekizibu abantu abakyali mu disitulikiti ezo ezeewala bakyalina values nti omuntu waba akuze ssente ze balina okukola ekintu mu mateeka kasita omuwa ssente ze nakolera ekyapa kyo ne kigwa by 2 weeks or 3 weeks baba bakikuwadde kyekirungi ekiri ku eyo naye esi kyova olaba abagagga bali eno naye baguze mu byalo eri bannaabwe naye ate ffe bannakunkunye dda twesibye mu kibuga mukoko abayitamu nze ne munneewuunyisa naye Luweero is a very good place by the amasanzi tegenda we gatatuuse nze neewuunya omusajja omulemezi oli ettaka ttaka nakaseke nakasongola Luweero eno mu ngome eno ekiboga abamanyiyo ebifo bino abandi abakompe obayimanyi bulungi ettaka gyeriri twesibira muno obwereere nsobola kukwata miliyoni zange 8 mbongule muno noonyamu mangani oba okitegeera ng'otasobola na kusimba kitooke ebeetaaga kugulayo n'okolerako n'ebyokolerako wagenda okukulanga ogyeko ssente zokazijja nayo nga wazijja dda nayo n'ozooka osobola okukola ekirala ate bino abasajja ama abakazi ne bwe mutagula naye gwe omusajja olina okuba neewuwo naffe nga tebyatuuse bwe byakyuka kale nkitegeera naye ate omusajja esi tujja kwogerako mu topic ya manhood omusajja gye buva ne gye budda olina okuba n'awantu nga wawo naye neewuunyiza nti bakadaama baguze amapoloti basinga n'abasajja kati omusajja akyapangisa naye nga ssente azifuna n'azimalira mu kapapula nabbaabi oba okitegeera kibakitegeeza abasajja batusomoozezza nnyo topika ejja okuddako awo mu maaso awo abakazi mupulayinze roles z'abasajja ate ekibi tujja kiraba mu maaso awo esi mupulayinze roles z'abasajja ekibi of recent twayogera ku Baala ne Douglas Segawa ate alaba vidiyo eri osobola okuddayo n'ogiraba twayogera ku bintu bingi nnyo however tulina mu mbeera eyo amasimu gange yali gatukubirwa mangi esi audio nyingi zibadde bazituwa abantu people bino ebintu byetwayogerako wano nga twayogera ku magine and people were like tebiriyo nati munaye bagamba ekitanabakuttira nnyina tosobola kuwulira and people were like tebituukangayo waki mulimba ensi naye abantu sabo ne bakuba essimu ne boogera kati walina ekintu kiri kyewayogerako ekya bakiyita batya ono omusajja yali asaba omuwala omusaayi ekyokubeera n'ebitundu ebibiri so someone yawandiise mu comment section of recent nagamba abantu lwakuba tebakola research ba tebanoonyereza naye abantu gyebali tutamba nabo mu ngoye wano nga alina ebitundu of recent nali ne Brian oyo twali tulina we tulazaayo okulaba musawo Judy right natugamba nti abantu gyebali nga balina ebitundu bibiri however abamu tekyafuluma bufulumi naye nga mwekiri kyebaba babeera awo nga physique mukyala naye nga yeewulira ku muli nti musajja nga mwekiri kyakulemu naye nga kirimu abasawo abakugu if you go n'okola research actually mukyawo nja muleta nakya ayongera okinyonyola obulungi oba nakubwa ne guno gwaka nkyakubwa kyakuba people didn't really understand me about it but things are real ebintu bino gyebiri abantu balina ebitundu bibiri nayogerako n'omusawo n'akinyonyola bulungi nandaga nti ekintu ekyo gyekiri so I don't know ojja mukyazaako omugambe kijja kitya ajja tunyonyola hopefully in the next week we shall see we shall link up and see so tulina audio emu tugenda giplayinga wano muwulire mwewulireko awo tugenda okusinziira okubako bye twogerako ne Douglas Sekesagawa
Douglas odi eyo kyeri biki oba osooka otubuulire kansoke mbabuleko katonotono abaana mwenna abawala mwenna abandaba bino bikulu nga tonnaba kwegatta na muntu yenna sooka omumanyi bano abavubuka babakwana ne babalonda ekkubo kankiyita okulonda ekkubo abavubuka abo balina ebizibu byabwe kankubuulira ogenda kwebaka n'omuntu omuzaalemu omwana tomanyi wa gy'azaalibwa okonkomale n'omulambo ku kkubo just of recent nali mpitaawo e Mulago omukazi yafiirwa omwana mu ngalo naye nga tamanyi taata w'abaana wa gy'ali na taata w'abaana wa gye bamuziika oba okitegeera ogenda okulaba nti abaana mwebambye ne butabana okanabitami bebamba n'abantu bebe batamanyi olw'okuba guli omuzimu gukukutta ogw'obwagazi n'olyoka oteekawo amagulu kyoba olaba abasinga esa abawala bakaaba nti amagulu gantunda odi eno njagala ogiwulirize olaba ono embeera n'amagulu be gamutunda amagulu n'embeera gakutunda wuliriza kusembera ano mpulire odi eno kyebaleko mukulu Daaga mannya gange mpitibwa Nabunso Winnie kakati mukulu Daaga nina embeera eyantuukako enzibu ennyo gye njagadde njogereko naawe olunaku lwaleero ng'era sijagaliza mwana muwala yenna kubanga agituukako embeera eno mukulu Daaga nze nali nkola kaleerwe nga mpeereza mmere nga nina ka restaurant awo kenkola ki nga nina ka restaurant kenkolamu nga mpeereza mmere nga nze ngivuga kati munnange mukulu Daaga nga woomanyi ebyokutambuza emmere neŋŋenda nengwa ku musajja nankwana nanzaalamu omwana omu okunzaalamu omwana oyo nemufumbirwa ne tubeera ffenna okumala emyaka 2 mukulu Daaga kyesamanya nti omusajja yali anywa omwenge kyatuka ekiseera omusajja natandika okunkuba jjukira nali sikyakola we nazaala omwana omulimu ne guggwawo nembeera nga sikyalina kyakuzaako ng'omusajja ntulugunya ng'omusajja mpisa bubi nga nekindiisa omwana wange sikiraba mukulu Daaga nabonaabona kakati bwe nalaba omusajja embeera gye yali ampisaamu nensalawo nnoonya omulimu naye nanoonya emirimu emirimu negimbula mukulu Daaga nanoonya buli wamu omulimu ne gumbula paka awo ku mizigo gwe twali tubeera nayinawo mukwano gwange kwe kuŋŋamba nti alina omulimu gw'ayagala okunfunira omulimu ogwo gwali gwa Baala naye nga ngenda kukola nga alongoosa tooyi binaabiro bwe bityo nga kyengenda okukola ate nange nali sirina kyakukola nenzikiriza omulimu ngukole nsobole okubeebezaawo nze n'omwana wange kubanga omusajja yali tatufaako mwami Daaga kati bwe natandika okukola omulimu ogwo nali nina kukola nga nkola kiro nga nkola night shift kati muli nensalawo neŋŋamba naye kanviire omusajja ono nkole sente zange mbeebeezeewo nentandika okubeera n'oyo mukwano gwange eyanfunira omulimu mukulu Daaga Baala gye nafunamu omulimu eri awo Bulenga kati mukulu Daaga nentandika okukola mpolampola nga mukwano gwange ekirimu kirina eyanjagala nnyo yali wa mutima mulungi nansuza nga bwe nkola kasente kange mpolampola kati mukulu Daaga nze nali muwala mulungi lwambeera kati nali neekolako nga nyambala bulungi yadde nali nongosa tooyi nga nkola nnyo nga nkola ate nga nkola n'obwagazi obw'amaanyi nga bakasitoma bampaayo obusente bampaayo obutiipu ntandika okukola sente zange mpolampola mwami Daaga nga ebyomusajja mbyesonyiye nga mbyerabidde kitegera mukulu Daaga kati bwe natuuka nali ndi awo nongoosa mukulu Daaga n'abawo omukyala yali mulungi ng'alaga alina ssente n'ayingira yansanga nongoosa
agenda yeeyamba. Kati bwe yafuluma n'aŋŋamba, naye mwana gwe namputa muwala bakuyitaani konze mpitibwa Winnie. Bakuŋŋamba ng'ondabikira oli mukyala mukozi. Namugamba mama we bale kusiima. Kwe kuŋŋamba nina omulimu nkulabye oli mukozi era oyagala okukola, nina omulimu gwe njagala nange onkolere. Nampa ennamba ye naŋŋamba nti asangibwa Busega. Naŋŋamba nti mukooneko sinakindi ngende munoonyeeko ampa omulimu ogwo ngumukolere. Kati munnange ganange we nalimu omutima oguyagayaga nga ndaba ssente zenkola wano tezimala mukulu ddaaga. Nensalawo ne ŋŋamba kaŋŋende omukyala ampa omulimu nkole nyongerezeko ku zino ssente ze nali nina nsobole okubeerawo. Nkwata ekkubo nga ŋŋenda ng'omukazi ampaayawo ku ssente. Kati kye saamanya nti omukazi yali anoonya bamalaaya era nga ndabye ng'alaba nsobola okimukolera obulungi ng'asooka nga mpaawo ku ssente awo nga ŋŋamba omulimu weeguli essaawa yonna yonna ogenda kuba otandika. Kyokera naye simanyi tino ye anoonya bamalaaya. Kati nali mpola mpola ne ŋŋenda ne nkitegeera. Ne mwami Daaga jjukira ebiseera ebyo obuvunaanyizibwa bwali bweyongedde. Omwana nga alina okusoma, alina okwambala, alina okunywa, okulya, alwala. Naye mukulu Daaga nga nina okukola nga nali sirina kyakukola ne nnyingira omulimu ogwo. Mwami Daaga n'enkola obwamalaaya, netandika okwetunda n'enkola obwamalaaya. Naye nga mwenfuna ssente mukulu Daaga ezituweezaawo nze n'omwana wange ne mbukola mpola nabuyiga mpola mpola mukulu Daaga. Natandika okukola. Jjukira Baala y'oyo omukyala bwe twali twetundira mwali mubeeramu bagagga beereere. Mwami Daaga nga waliwo ssente. Jjukira gye nali nkola nga nsiimula ttooyi nali nfuna £40 buli wiiki. Naye eno nga nsobola n'okukola £20 Mwami Daaga nga shooti asobola okugikwera ku £40, longo n'akuwa 10 bwe bityo. Mwami Daaga waliwo ssente. Ebbaala yali y'abagagga. Neŋŋuma n'enkola kubanga okuva lwe naveewo omusajja oli yanzalamu omwana yali tasobola kumpa yadde 10. Era tasobola kumpa yadde 10 ekirabirira omwana. Neŋŋuma nkole naye sakikola nga njagala ku mutima gwange. Kati wano mu kwetunda waliwo omwami eyanneebakako nansiima. Mwami oyo yali muvuzi wa Boda ng'ava Lwakaayi Kooki. Naŋŋamba naye mu kuba nga weetunda lwaki tojja ewange ne nkuwasa mubeera nange. Kati mukulu Daaga nakkiriza. Naye omusajja oli yalinamuko ku busente bwe obutonotono, yalina ennyumba z'abapangisa ng'alina n'amaka. Naye mukulu Daaga okutuuka mu maka nga makalo, okutuuka ku nnyumba z'abapangisa nga nazo nkalu. Kasitegeera mukulu Daaga awaka wonna nga wameze omuddo wazise nga walaga tewabeera bantu. Naye Mwami Daaga olw'okuba nti nali njagala ssente ate nga n'omusajja yandaga nti ayagala okubeera nange, yandaga nti nno w'amaziba, nange nensalawo nzikirize Mwami Daaga. Kakati bwe natuukayo ewaka nenkola ki nengenda nenaaba nga womanyi ffe abakola emirimu egyo egy'okwetunda. Nengenda nenaaba nga mmanyi ekigenda okuddako munnange. Ngenda okunaaba, nva mu kinaabiro, ngenda otuuka ku buliri ng'omusajja yeebase ng'omulambo. Ngenda omukwata ku bigere ng'omusajja ng'ebigere binnyogoga ng'eby'omulambo. Neŋŋamba wayi alabika yeebase, kankole ki kamubikke, ayinza okuba akooye. Naye nagenda olaba nga kyensusseeko kati ndaba omuntu alinga assa, alinga eyenyeenya. Nemukoonako nemugamba Ronald zuukuka. Waliwo omusajja amuyita Ronald n'azuukuka. Netondera nagamba munaye nsonyiwa mbadde nkooye anti empewo etuyita mu nnyo. Jjukira yali muvuzi wa Boda.
neetondera awo nagamba nti abadde akooye nnyo. Kati jjukira yanonda ssaawa 4 ku kkubo. Kati saatuuka ssaawa 9 mwami Daaga ne tutandika okwegatta. Bwe tutandika okwegatta naye olwennyingira bw'ati mwami Daaga, omanyi nawuliranga gwe banuunamu omusaayi, nawuliranga gwe basokoolamu ebyenda mwami Daaga. Mwami Daaga okwegatta kuli kwannuma. Nze nali golaba nga nkola Obwamalaya bannabimanyiira, naye okwegatta kuli kwannuma nga buli wayingira bw'abati mwami Daaga. Mpulira nga ninga nga gwajjamu ebyenda mwami Daaga. Naye simanyi oba nkugamba etya. Bannange si nti yali munene, nedda yalinga baana basajja ba bulijjo. Naye mwami Daaga nali nga mpulira obulamu buggwaawo. Munnange yamala okuneebakako, omusaayi gwavaamu nga mungi mwami Daaga, nga mungi bwe guti, nga ninga oba gwe basazeesaze. Olaba olwamala okuneebakako bwe bati nenzirikira omwami Daaga, nagenda okudda engulu bwe bati ng'ayina ebiragala byali mu kumpa, n'abimpa nensooka mbeera nga ateredde. Era bwe natereera ne nsisimuka. Mwami Daaga ngenda osisimuka nga ndi mu kitaba ky'omusaayi ekiyitirivu, nga ndi mu kitaba ky'omusaayi naye ng'omusajja azze wali eri ng'atudde. Omusajja atudde ng'antunuulidde bw'ati. Omusajja mu kuntunuulira mwami Daaga kwe kuŋŋamba nti kati gw'owedde. Nagenda okuddayo gye nnali nga nkolera nga mwami Daaga sikyali kyekimu, ng'omusaayi gunva mu bukyala, nga ninga eyalwala ekikulukuto mwami Daaga. Nzenna nga ninga avunze mwami Daaga. Mwami Daaga ebintu byatandika okuneebakako ekiro nga sifuna tulo. Buli ssaawa newayitawo essaawa 3 ekirala ekijja newayitawo essaawa 3 nga ate tebitegerekeka mwami Daaga nze kola. Bwentyo ensalawo nekwata essimu mwami Daaga nenkubira omusajja. Omusajja naŋŋamba ffe bannakooti tetuzannya. Obadde omanyi lwaki ensonga mbadde omanyi lwaki mbadde sirina mukazi ebbanga lino lyonna. Mwami Daaga ssaawa zino mpunya ekiso. Ntambudde buli wamu banvumule mwami Daaga bigaanye. Buli we bandagirira ngenzeewo bigaanye. Nsaba buyambi bigaanye. Omwana wange takyasoma, omwana wange namutwala wa mama wange takyasoma, talina buyambi, sikyakola. Buli wamu buli wentambula buli omu akyuka nantunuulira. Mulimu gwe nali nkukola mba sikyasobola kwetunda, ninga eyalwala ekikulukuto, mpunya nvaamu ekivundu mwami Daaga. Nemereddwa, mpulira nemereddwa. Mikwano gyange gyonna gyanneesamba. Mwami Daaga simanyi kyakola, nsaba buyambi. Nkole ntya? Mwami Daaga bambi nsaba okunnyamba, nyamba bambi. Yeyo story y'oyo omwana. Temulaba nti ennaku ekuba omwana omulenzi naye omwana omuwala ettamutta. Kati oyo kye yagwako kyekyo. Ebintu byowulira nkusaana komenti nga wadde era ng'osirikawo busirisi. Ese kankubuulire kati fe abantu abali mu camera, people have stories. Nagamba njagala ompulirizeeko lumu. Abantu balina ebizibu. Naye n'osanga omukazi ng'ali ku musajja amukyojja, gwe weesiimye omulina. Naye ono talina. Byakoze byonna abikozera bw'ate bwaga ku kibambulula. Abasajja b'ennaku zino be bakanabawala kubeeyambululirako ndaba gwe muze ogutandisa okugunjibwawo. Douglas. Oba ebintu byempulira nga nze sina kyakwogera.
nga just olina kirekera aba kamera bano definitely basalewo and actually kale banga manya abasala omusango baba bangi era bangi abajja okutuuka nga tulina kusala musango ekyaliwo kyaliwo just ku muntu tuyambye tutya omuntu ono so story mugyewuliridde mwana muwala ebintu gyebiri kati gwali omu kamera webambe ng'omanyi ebintu bino byebuze munyumiza nesibuulirangako era nga mbiwulira sibuwanye na budde mbabirenga nembivaako naye kati ntandise okulaba nti ebintu gyebiri reality is in the world, trust me. Enense egunjuza muliro esi abantu babonaabona bw'oba toyina wakuluma olya onywa beera musiimu obanga okubeerawo nga buli omu yakuvaamu buli omu oli mu bbanga wekka na mwanawo ng'olina ekiyimba ekikuluma ng'ekiyimba ekyo wakikola lwa mbeera si kwagala kwo naye laba bw'ogwa mu kizibu nga teri agenda kubbulula wabula nga wennyika dda naye abaana abawala kiki mbeera esi nalekerawo okunenya omwana omuwala abantu be bakola abaana abawala ebintu bino bagenda obikola ebeera mbeera omanyi naye akwadde ekikolera abaana be mwana okitegeera ogenda okulaba nga mbeera nga tabbe bajja mmoja ng'ekitundu kyalina ku mubiri kyasobola okukozesa kuba gweguliwo ese obadde okimanyi kati n'abantu abakozesa abaana abawala abo tebakyayagala b'abaana oba okitegeera naye ate gwe ozaddemu omwana wa muno kati omuntu nga yamukola ekintu ekyo ne kati gy'ali abikola ku balala ate n'abawera abasajja bakokoola ebintu byabwe abasajja ssente ze mulaba balina ezo si njereere era mu abawala abafa olw'essente basaasidde nnyo ojja kumwebakirako akuwe newobuwa bukadde 3 okwevumula oliyita abeewammwe ng'ate nga n'abeewammwe tebasobola nakuwulira okugjako kyokka kufa bufi kuba esi waliwo omuntu kino kankibagambe eddagala eddye ebintu ebirimu okutta endagaano ng'omusaayi gwe gubagatta awo okwebaka n'omuntu esi ekintu ekyo kiba kizibu nnyo kuvumula biba bizibu kuvumula kyova olaba oli bwe byonooneka afa bufi oba si kyekyo oli eyakimukola gwe batta okusobola okubreakingawo gundi eyo ebintu ebirye ebintu ebirimu okugattamu omusaayi ebirye bye bitya kati ng'eddagala eddye esizibu kuvumula ng'oliridde likuli mu musaayi ng'olitadde mu mmere mu mazzi byonna nga womanya emmere kizibu nnyo likalubamu okusinga lino ebbuuke bandikwambulula oba okitegeera naye eddagala eddye kizibu katuuno wano yamwebakangako nga n'omusaayi gumufuluma eyo ndagaano y'amaanyi oba okitegeera kati wuno wano awunya ekivundu tera yagana kumusemberera olaba omuntu yeekolako just bukyafu ne buwunya naye kati oli kimuliko munda awunya ekivundu agenda ne mu nsonga kikulukuto okitegeera alina ekikulukuto sina kikulukuto kyokka alina ekisu oba oli yamuwaayo atya nze naawe bw'oba olina akalimu omwana omuwala kanyweze pasipooti yo kwe kweyimirire genda okole kuba otunuulira omwana omuwala n'ogamba kati gwe kikwebasana buli omu kiki abasinga omanyi esi kabugezi ajja luvannyuma abaana abawala embeera ejja kwongera nnyo okubakuba kasita mutaasale bwagazi bwa ssente si ya buli kimu nkitegeera mbeera genda olime tobulaba kye twatandise nakyo oba ofunye akasente dda mu kyalo si wabi kuddako emabega si kive nze kampala tasobola kugaana nenema gendako kampala kudda waffe kulima gye batanga oba nendyoka nkomawo
naye abaana abawala kasita bava ewaabwe mu byalo aba tayagala kuddayo atya okuswala option eba esigaliddewo laba bwagenda ate okwetunda dda mu kyalo olima esizoni okomawo okola akabizinesi otandika okusiika chipsizo okusinga okuddawo okwegaddanga na buli kimu bannaye maze okulaba teri ssente ya bwereere buli kintu kyonna kyokola kirina omutango gw'olina okusasulira kati nekyono ku basajja nakyo bwe kiri tosobola kubeera omusajja n'omukuula motoka n'oddukiraawo bulira waliyo abeenyumya namukudde ojja kumweka ojja kuulayo atakuulikika kuba nabo balina ebigendererwa bye kati bw'amanya nti gwe obwetaavu bwo ssente agenda gitwala nga opportunity kyova olaba nabagamba kasita weegendereza ennyo ng'ebirungi bijja ebiyitirivu emabega waakyo ekibi kiba kijja giba kyekiri kati wulira omwana story eno nze mbula ne wengitandika ogimenyamenya kasita gyeyogeredde oba okiraba naye kati wuuno alina omwana yadde ewaabwe ebusiya yenna kale kwegamba obulamu bwonna bwazikirira tuli awo bwe tutyo baana bawala mbeegayiridde mukole nnyo ali mu bufumbo nga bbaawo takukuba fumbokola kati gwolwo ekitonde ekikazi ng'olina okupangisa olina okulabirira omwana naawe kenyini olina okwerabirira olina okukola ye ne wooba okola bakuwa mmeka bizibuwalamuko okitegeera biziwalamuko buli akulaba nga sex device Uganda okumanya tuli mulembe ogwafa buli muntu sajja alaba ekitonde ekikazi abamu balabanga abakazi nti kintu kyakukozesebwa nze neewuunya oba nammwe olw'okuba kyekyo nammwe kyemuportrayinga out kuba olaba omwana engeri omuwala engeri gy'aba ayambaddemu kituufu ng'omulaba eno mashini yeetaaga kuvuga era bangi ne bazivuga kati era munaye bw'oba osobola okukola paasipooti ye kweyimirire era mu kibondo kya buwalabu okole gemagezi gembawa paasipooti yo kweyimirire kuba so abateesa bagenda kuteesa batulaye ku magezi ndowooza aba ebintu binaffe bitusukkako oba oli awo nga lwo n'abalina abajjanjabi era abajjanjabi nasobola tuyambako musobola ogenda ku tiktok yange Douglas Kesegawa you can go to YouTube Media Now UG so loteekayo yobaka will get the feedback from there. My email is there. It's douglasvega73@gmail.com. So lokunsindikirako obubaka simu yange so a lot is happening a lot and a lot era mwabawalanirira abakyala mulimu mukyalina gw'amaanyi nnyo nga gye ngukomezza abakyala tubalwanirira naye tujja balwanirira ebizibu bino tebyandituuse ku bakyala oba tebyandituuse ku baana bawala senga tebeegatta kati omuntu agenda kwegattako kankiddemu ne wano weegasse naani mu makubo ki actually nekyo kisoboka ng'omuntu ngoyo wamusanga mukubo naye nosobola mumusanga ng'ozo ofunye musajja kwame bwatyo bwali okitege nankiri bwekito abaana obadde okimanyi omwana omuwala bw'agwa mu laavu ebisooka okuziba biri bitundu bibiri ekimu ne kiggula mbuuza biriwa amatu n'amaaso gaggala naye nga gasigala gakufunctioninga naye ekitundu kyekyama ne kyeggula kankiddemu omuwala kasita agwa mu kwagala amaaso n'amatu gaziba musobola omugamba bannange va ku musajja oyo omusajja talina future esiva ku musajja nze banjogerera ku musajja wange omusajja wange mwagala tebaagaliza abo bateesi biki n'abawala nga balina ennugu biki naye nga bambi olw'okuba bano ekintu tebakirimu bakulaba nti munnaye gy'ogendamu ntata ogwa mu kateebe gwe ekitundu kyekyekyama kyekyeggula naye ng'amaaso n'amatu geggadde kyova olaba abaana abawala babonaabona lwekyo nti babagambanga nga tebawulira ng'amatu geggadde nga n'amaaso tegakyalaba ng'alaba omuntu omwoyo ekitundu kyekyama ne kimuwaayo ebigere byo ne bikutunda teri akusindika ebikutunda kati webikutunda repercussions kamuziwulire kazikaawe nze nagamba omuntu omukadde bwakaddiwa tebatta mutte embeera bw'eba eganye teweewaayo ate nga saddaaka ennamu fiira ku kintu ekituufu genda okole kuba ojja kwenyumiriza muoli obwamalaya abuzimbyemu ennyumba naye ku butandika olw'okuba temwetaaga kapito ng'omukisa gwo teguli awo ng'omukisa gwo teguli awo n'abakyala bano basaasira
oba kitegeera omukyala lwasasisa naye ne baŋŋamba nti balina bye bakozesa ku mutwe nafunayo emboozi nekufutyangayo omukyala ajja okunyumiza experience y'obwamalaaya lwaki nti olaba mwana mu normal life onsi ng'olina ky'olya byefe boosanga nagamba nsakwakana musajja olaba kyenyaza naye embeera ndowooza etuuka esaala ne basindiikiriza eno nina kyensomye ku mbeera ese embeera eno ogiraba bwe kutuukako ekugjamu gwe ese omutuufu nekufuula ekirala n'ogamba oba n'omutima omugumu nti buli ekijja kyonna nja kukola sobole okukivvuunuka kale aka humanity katuuka ekiseera ne kagwako kyova olaba abantu amu obwavu bubaluma ennyo kati ng'abasajja katugambe agenda n'awaayo ne famire ye n'agiwongayo oba okitegeera atuuka mu mbeera nga kiri kimwambadde n'agamba omanyi ekijja kijje kagende enkola ekyo kati agenda okukizuula nti bambi yakola ensobi ng'omuliro gumaze kumuddira kati yono omuwala naye sinabyo yinga bweri anyway najula mugamba ne mugamba senga wagumira kali mu kafo akatoyi wadde kali kakuwa ntono bannaye kambabulira abaana abawala mubeere basiimu akasente ne bwe kaba kajja nga katono naye as long as kajja kuba ogenda kubuukira ekinene kijja kukulakira ono ensobi yono we yatandikira n'abala bayigire ku ye ensobi yono we yatandikira yagenda n'alookera ekinene ate namaze okulaba akusigula takugula kankiddemu akusigula tali kugula bino bagamba nkufunidde omulimu egundi nga akusanze ku guno guli gugaba nnyingi olina okubeera omwegendereza ennyo nti ne gy'ovudde toyonoonye eyo kiringa abasajja bakyasinza okusigula abakazi tebabawasa naye amugjewo omusajja abadde amulabirira n'alyoka amutwala kati ekyo nakyo bwe kiri beera musiimu n'akatono k'oyingiza as kakuwa emirembe obulamu bwe bwali butandise okutereera afuna akasente kakatono abeera ewa mukwano gwe laba ate ekizibu ekyalaba ekijja kyoba olaba nabagamba ow'omutima omunafu amabaala mugeesonyiwe kankiddemu ow'omutima omunafu amabaala mugeesonyiwe gajja basula mu ntata abadde Douglas Kesegawa awo ekintu ky'owulya nze naye nsirika nsiriseewo tosirikawo nja kufuna ebyokwogera mu maaso awo kati ese olaba bwe nayingira mu field ya kamera eno mpulira stories nyingi ezintiisa neŋŋamba ndi bulungi by the way bannamawulire n'olaba tuli bagumu oya stories zimu nogamanyi ndi bulungi n'olaba olinga omuntu nagaba nogaba ngokaba akana akayumba abasigawa nawe wakugamba nti nsuze mu kkubo kumala ebbanga nogamanyi kaŋume nakubeera mu matimanyi kasitani nakyendya nja kutuukayo gye ntuuka mu maaso eyo naye kati saa siikye naye n'obuzibu obulala bwe tulina mu Uganda njogera nnyo mu Uganda lwensonga mwempanga wangadde mwera mwekulidde nti tukyalina ekintu ekitulemye okutegeera nti buli muntu alina akadde ke buli muntu alina ebiro bye nti essaawa eno oyagala okubuukira Douglas wabukidde I want to be honest n'abantu abalala nti tuyinza okuba tukoze ekintu kyekimu nze nawe ne Douglas naye ntoba nembaako wentuuka byonna nja bigamba naye nina kyengenda okwesigalizayo kye sigenda kugamba okyede oyinza okukola nga tukola ekintu kyekimu Douglas oli mukola kyenkola nange ndi mukola kyenkola nze nga Douglas omanyi kino ekintu kigenda kukola wanange nkitandike nkugamba ebigambi tandika Douglas ku 10 nyinza kuwako 80%, the other 20% sijja gigamba nizo obutagigamba olwokuba naye ate possibility eriwo nti wena kugamba kijja kuwaawaza amatu kikulemese oba kitegedde nga nina bingi fena tulina ebintu byetukola eyo gye mutabeera
byebatamanyi nakumanya nga siina gwengera sibigambe Brian sibigambe ki naye nga kyange kibitokotera mulira ndisaasira nnyo abantu ababeera mu comment section nayogera omugambo n'omutunuulira bwoti n'ogamba kati nga kyange so okubuukira buli omu wabuukidde ogwa mu kateebe because for me nja kujja ngambe my Douglas tukola bwe tuti naye waliwo kyesigenda kugamba mwenna naye nga nkimanyi ate nga olusi kibi nnyo olusi nga sisobola nawe sinna wentandika kigamba obeera so lumu tubireke ebimu tubireke buli muntu alina ebiro byetambula lugendo lwena buli omu alina olugendo lwalina ate buli omu alina bwajja okuviira so oyagala okutambula nga esi oyinza okutomera n'okumenyeka gutyo ojja kutomera tojja kusobola so it's better tukwate mpola mpola tube amativu ne byetuyina obumativu tumatire kubanga amazima gali nti awo nnyini wooli waliwo eyegomba okubeerawo talina nasubi nti ajja kutuukawo kitegeeza olina okubeera mumativu olina okubeera mumativu nekyoyina essaawa ezo mpola mpola ate kankubulire esi because amazima gali nti tulabanga abantu balina samwasamwa abantu twogera buli kimu newawo betwogera waliwo betusirikira ng'onneegombesa naye nga tomanyi since ndi nnyo mu bintu bya parenting bino era mbyagala nnyo era that's where my niche is naye maze okulaba bambi abazadde obulamu bw'abaana mubuguddemu kati omwana ng'oyo bazadde be bombi liyambuulira gye bali naye tebafaayo kankubuulire muzadde gwa ndaba olaba maama wa Sobbi yali agala mutabani we wadde yali mubbi nkwegayiridde omwana wo ne bwabeera mubi atya leera kuba abadde ekibi because of you abazadde ensobi abaana ze tukola mu bukulu togenda kunenya esinga nkoze ensobi wano wabula ogenda kunenya bazadde bange bankoza abazadde abaana be bagwa mu ntata bwe zityo tokoowa mwana kumulera essalayo Katonda agiwulira naye omwana wo bwagwa mu bizibu kati ng'omwana ono bwe tumuwulidde n'omwesamba agamba ze muba omulekeddaani oba okitegeera abazadde temukoowa abaana abasobya omuvubuka oba abaana abavubuka b'omulembe guno nga bwe tuli tetumanyi ki kyetwagala oba okitegeera buli azze gwe tujja okubuukira buli ekiriwo kye tugenda okubuukira kuba kyekiriko kiba kitegeeza obulamu bwaffe tebuli stable n'ebisoomozebwa bigenda kubeera bingi abazadde bambi omwana bw'aba agudde mu buzibu tomukoowa kuba wuwo kyekikufuula omuzadde kati mwagale kati nze nga njogera actually nga ogambye nga njogera according to her story naffe abakyala naffe abaana abawala wewe wali akatu kakoze n'agamba nti eraba omukyala nga alabika bulungi amwegombesa yes njagala nzirayo eri kyenjogedde nti olaba life nga wenkugambye buli muntu buli muwala ali eyo oba buli mwana wa buwala oba buli mukyala ali eyo actually genda y'abakyala twegomba nnyo obeera onolaba omuwala ng'avuga emmotoka nange osegedde n'okuba obufaananyi okwegomba kubeerawo naye wekuyitirira kujja kuzaala effutwa omuluvu gutyo omuluvu kugenda kuzaala ebintu bingi nnyo naye gwe nga gwe omwana omwana dda mukasewo nga wali we osirike okitegedde because nkugambye abawala abaana ab'obuwala tuyita bingi nnyo byetasobola kwogera ng'ojja kuneegombola okuba nkwata iPhone 13 tomanyi wa gye nakola ki gye nagijja abaana abawala bangi beebakira iPhone 13 chance nejja natafunayo bulwadde natafunayo lubuto ojja genda beebakire iPhone 13 ojjayo ebirala oba kitegeera so sigamba nti ugende naye kyengeza kugamba nti mu mbeera eno nga twegomba abantu nti esa atuuse wano esa atuuse mukwano gwange tambula olugendo oba mugudde ebbeeyi natambula olugendo lwensonga kati nze kunnyonnyodde nti I personally buli muntu alina ebintu byayitamu nga tajja byogera nja kujja wano Douglas nkugambe Douglas tukole kino gundi tukole kino era gulabe nga tugenda kutambula olugendo lwe lumu naye nina ebintu byenyinza okuba byenkola nga tobimanyi esegedde you want to compete with Essie just nkwa kyakulabirako Essie alina sente sigana no byenkola
obanga ekiro obanga ninayo omuntu okitegeere government official I want to sijja bigamba nga oluusi nzeebakira obuluusi okitegeere so olumu twegombe naye tulekemu tetuyitiriza tujja kutomera tujja kola ki woba ofuna mutwalo essaawa ezo gwegugo gubajetinge bulungi oyagala akakadde naye tonatuukawo tojja tegenda kubba kubanga ojja kwagala akakadde obuuka emitendera ogwe mu buzibu abaganda bagamba bw'obuuka amacco kakkanya omenyese bavubuka tubuusa amacco byebizibu kati bino bye tuwulira so abawala advice yange eyo sijja kwogera bingi tuyitiriza nnyo okwagala okubeera nga bwala abalala oyagala kuvuga mmotoka oyagala kuvuga mmotoka nga bawala abalala oba okitegeera maidia tetugenda kutuukawo awo era ko bwe guli naye okitegedde tetugenda kutuukayo awo I want to be honest I want to be frank with you me my parting shot on this nga tonnaba kujjamu mpale tonnaba kujjamu nnika yeeyo oba erimu ekituli oba teriimu kituli nkwegayiridde kankiddemu nkwegayiridde gigiseemu magezi yo wange ogijjamu naani egayiridde abaana abawala okwegadanga na buli kyemusanze mube beegendereza kuba abaana bemuzaala bemugenda okubonyaabonya nina story eri awo nja kugireetera esajja gye kavarenga yotse beegayiridde nga tonnaba kujjamu mpale tonnaba kuwanika magulu tebannaba kwegattako kukola busitayiro bw'oyagala beeramu n'amagezi waliwo agenda okuŋŋamba essaawa eyo mba sitegeera ebizibu bwe bijja temutukaabirira basirike ebizibu bwe bijja temukaaba nze kondomu bwenzambala zinjokya zinkola bwe ziti amunnanga we ziba zikwokya okwegatta kuleke bwebubanga obuweke buno bwe mumira simanya emergency piiro bukyankalanya ennaku zo byesonyiwe ekisooka temwagala kubafumbirwa sima babayita kubafumbirwa oba kubawasa you don't want to get married and mwagala okwegatta mwagala okukola ate mmwe kambabuulire kino kasita musoosa kyemuteekeddwa okukola at the end eri mumabega muba temugenda kutuukayo mwegatte nga mumanyi bunika mu bugyeemu nga mumanyi kuba ebizibu biibyo n'ebirala bikyajja mujja biwulira abadde Douglas Kesegawa eyo mboozi ndowooza wrap up alina amatu awulire ayagala obulamu bwe abaana abawala bambi twebereremu tewali kyangu bino bye batugamba bino ensi byezetugamba nti abasajja abagenda tewali musajja agenda kukolerera mukwano it's high time fena tuyingire aso twekolerere tube mu byokulinda ebyobwereere kyoyina kyekyo olwana nnyo okulaba ngaokimultiplyinga you multiply it ekitegedde leero otandika n'omutwalo enkyo ojja kufuna 10 yofuna akakadde oba okitegeera ate mpola mpola buli muntu alina akadde ke oli ayinza okuba yafuna akasente ke ku myaka 2 oyinza okukafuna ku 3 olina afuna ku 4 we have seen people nga bafunye sente ku myaka 3 n'abalala bafunye ku myaka 2 so webityo tukwate mpola tusobole okutuuka gye twagala okukola ki ogenda ekirala nti abaana abawala muli bazadde wandyagadde okulaba ku mwanawo ng'akula wandyagadde okulaba ku mwanawo nga asomye amazeeko so tewali kintu kibi nga butakuza mwanawo kiruma so mu mbeera eno nga twegaba mu mbeera eno nga tugezaako okusinkana abantu ab'enjawulo tulowooze ku kintu ekyo abazadde abaana bamwe bakola ki at least buli wolowooza okugenda okukola ebyekisiru ng'olowooza ku mwana ono kijja kuyambako okitegedde abamu temukuze n'abazadde bammwe musobola okumanya obulamu bubadde hard kwenkanaki ate n'abakuze n'abazadde bammwe mukimanyi kyekitegeeza okuba nga okuze ne maamawo ne taatawo obulamu tebumenya omanyi osobola okuba nga temulina nakyakola nga muli bavunnyo naye ate bwewukamukko nga omanyi you have a mother otegedde naye ate bunyiga nnyo ne waba olina sente nga mama ne taatawo tebaliiwo so at least
ebiseera ebisinga sisobola kugamba okufa kale Katonda yagera naye twaliwo okufa kwe twereetera oluusi nga tetwalifudde naye ne tukwereetera otegera so be safe bwe tuba tunywa nnyo ako katono ogenda okwegatta mugamba akambale okitegeede okwekebeza muve mbiro mbusimaye bankute offside sirimu akyaliyo bada mugenda kulwala offside gulinga mupiira bagenda kwana offside mbusimaye natamidde nnyo simanyi bankute sitegeera banange ensawo nga musobola okuteekamu endabirwamu musobola okuteekamu lipstick kondomu ziteekemu atuukayo nga yemamaza mutaka alina nga yambala oba okitegeera ebintu ng'ebyo ekirala nti peer pressure buli wabeera n'omukuntu ng'omulaba tagattako munyumya emboozi ku mboozi 100 zasinga okulembeza z'abasajja ekitegedde tagambako kintu kigattako ate ze emboozi ze babeeramu mumuleke bana girls obuvubuka obubalimba nga bwambadde bucrocs obwo bannaye tebulina kye bugenda bagattako kambalimba okuggyako okubeegattako n'okubazaalamu so omwana omuwala mwemereremu tugenda kufa abantu babeera nga ogamba tuli ku mulembe ng'abakulu bafa naye ng'abato bafa nnyo nga bafa ebyekisiru okitegedde naye ng'ekibase mental illnesses ezo ate nga fa abakoze eki ababeereetedde be a responsible citizen tonywa nnyo n'amaziga gammwe bannaye ate ffenaffe mututokyalinga buli bwe mukaaba okitegeera so please go slow about your life wotanaba kutuuka ojja kutuukawo wewe bwiki kadde buli kintu kikole mukadde kaako okuba kusomasoma abaana bangi abakola ebintu ebyo nga babadde ku masomero campus soma wamala okusoma olowooza ebiki ate bannaye tetubaganye butagala bantu bamwe beera n'omuntu alina ku magezi alina kyakugattako nti olina omuntu omutambule mwenna naye gwe ebyokubuukira ono n'ogatte wegi n'ogenda ekawempe n'ogenda emakine n'ogenzewo ogenze muza kale ogenda weegatta na buli omu tekinyuma naawe oba okimanyi ate kisinga okunnuma amazima bagamanyi kuba bamala okwegatta afunamu guilt automatically nagamba kati mbadde nfaaki oba okitegeera bavaayo bwebwalabwala n'okwebwalabwala lwaki ofuluma loogi nga bwebwalabwala fulumayo bulungi tumanyi nti byova okukolayo byamagezi naye bafuluma loogi nga bonna bonna tagala beetekako bihuudu tebabalaba owaki ofulumayo weebwalabwala so bintu bingi bikyuse nnyo abasajja kati nabo banyini lwakitagana nomubagalaako ssente so nebakozesa eyo chance abamu okubakozesa obakolako saddaaka obakolerako emikolo obakozesa obukozesa tula mu nsonda weebuze ye mukyala gw'oyagala okubeera okitegeera tokkiriza mitwalo 10 kwonoona bulamu bwo ojja kwagala emitwalo 10 ku kitanda ojja kumalayo miliyoni 10 nezotamanyi muwendo ojja kwagala emitwalo 2 obulamu obufiise senga emirambo gino gyali emizimu gyali givaayo mu nejogera senga ndooza abamu so we go slow abaana baba tugende slow ate tukole twagale nnyo okukola ki okukola okwegomba mu kukole naye kutono obulamu tubutambuze ate mukimanyi nti buli muntu alina akaki akaseera ke akoli kayinza okuba kayanga okutuuka ako tekannaba naye nako kajja kukola ki kutuuka bwe twogera ebintu bino abamu bagamba motivational speaker tubamanyi mwogeza nnyo obutamanya but for the sake of your life bijjemu emotions bye tugambye bijjemu obutamanya olowooze ku bye tugambye nze ndowooza obulamu kintu kikulu nnyo waliwo omusajja gwe bagambye obulamu bwe bugagga n'awakana wamuwulidde sijja kugamba nti bulamu bwe bugagga naye nze ngambye obulamu kintu kikulu nnyo wakawulidde akantu ako nakawulidde munaawe omusajja nno naye yagambye bagamba obulamu bwe bugagga statement eyo ekola bweti yagambye obulamu bwe bugagga nagamba we baba babala balaba Uganda baavu nnyo kati babala mirambo oba babala bantu nanti kati ye mayopically ye bwato bwakirowooza naye statement y'obulamu bwe bugagga tekolera muntu mwavu naye omugagga alina ku ssente n'agenda ku kitanda nga ssente agirina neetabaako kyemuyamba n'asasula ne bamutwala ebweru ne bamutwala India ne bakola ki obulwadde ne bugaana yasobola okutegeera ekintu ekyo obulamu bwe bugagga oba okitegeera naye Katonda omwavu n'aba bitegeera bwe bati abaavu
tasobola kumanya nti obulamu bwe bugagga. Ate womanyira nti obulamu bwe bugagga ng'oli ku kitanda naye ng'olina apartments nnyingi zisobola okukulabirira naye nga nebakuwa akatonda akebbeeke bajje ne Bungereza tosobola kkanya bakakuteeka takasaana kutaasa. So tujja kwogera bitono bityo naye nga bya makulu ddala. Emboozi eyo osobola okubaamu ky'oyigamu. Tugireese tubeeko kye tuyiga. Tubagaliza bisinga bulamu bwammwe. We love you all. We meet next time. Love you. Bye.